kakati tuva wano tugenda Lukiga then tugende Kabale. Weekend tugenda kola campaigns kuva leero paka ku Friday. Ngabo mwalabye tu expectinga attacks, tu expectinga okutataganya. Basoose ne batuleka ngabe tubadde nga tugamba abantu nti poliisi bwe bate tucyankalanyiza n'amagye nga tegatucyankalanyiza tewaba buzibu bwonna okujjako okulwala ssenyiga ow'enfuufu tewabadde buzibu bwonna, tewabadde accident yonna, tewaliwo omuntu alumiziddwa, tewali muntu afudde. Naye bakwata bannaffe erira bannaffe bakyaliyo bali 10. Bannaffe abalala basuka 20 babasibye be bakwatira embalala babatuta ekiruhura ne babasibira eyo. Ffe balumba naye abatulumba tebabakuteko. Kati bannaffe abali more than 100 be bakutte nga tugende bwizibwera. Ngabe nabangamba nti we expect the worst all the time. Naye ffe tugende maaso nga tuli disciplined. Njagala mmanye nti ensi etutunuulidde. Ensi etutunuulidde bano abantu tubamye ensonga yonna etukolako effujjo. Tubamye justification yonna. Era tugende maaso bwe tutyo. Nene wankubadde tetulina musango, njagala tubeere cautious. Kuba tebatukwata kubanga tulina omusango, no. Tebatukwata kubanga tulina ekibi kye tukoze, no. Batukwata basobole otumala amaanyi. So naffe tubeere bagezigezi, mubeere cautious kubanga bagala okufuna ensonga yonna ebakwatisa. Mufube nnyo okubika ku busungu. Mufube nnyo. Manyi nange kenyini abagamba abo mwalabye waliwo ekisuka nange nenyiga. Naye tufube nnyo buli omu akume munne tuleme kunyiiga kubanga baagala kukozesa busungu bwaffe. Bino babikola kutuprovokinga tunyiige nabo bafune justification, bafune ensonga etukolako obulabe. For now tubadde tukoze bulungi nnyo. Njagala okubebaza mmwe aba media team mabali ku kamera zammwe zibeere alert at all times. Kamera ze zikyatukwipinze nga tuli safe kubanga nabo bamanyi ensi balaba. Otherwise kitukola kati kyamaanyi nnyo. Njagala n'obbakulisa bannange mwebale kukikuba embalala mwekubireko mu ngalo. Yes. Twakoze kyakabe nnyo mweno campaign kisinga obukulu kwe kuyunitinga abantu baffe n'okujjawo obwo bulimba Uganda tebakwatagana. You did it in Northern Uganda, we are doing it in Western Uganda, and we are going to do it all over the country. Yes, all right. Ekiriwo kati bwe bubaka okuva wa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform, agezaako okunyonyola engeri entambula yaabwe gyegenda okubeeramu olunaku olwaleero. Nga bulijjo tusuubira era poliisi ebitongole ebisobolezi ebirina okuba nga bikuuma eddembe okuba nga bitaataaganya exercise activities zonna ezigenda mu maaso zikolebwa ekibiina kino ekya National Unity Platform. Kaakati tulina okubeera obwerinde. Pulezidenti abadde agezaako bagamba nti mulina okwebereramu tusobole okuba nga tukeepinga time okukwata okusobola okulaba nga tutuuka mu bantu betulina otutuukamu, tusobole okuba nga tubafiidinga ekigambo ky'enkyukakyuka gw'omukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku UG Updates TV osinzira oba nga otuwuliriza watanatweyungako kira wansi wali ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba nga otweyungako. Mbaagala nnyo era nga mbaagaliza olunaku olulungi. Tugenda kuba nga tukomawo tulabe byonna ebifa mu Western Region. Mbaagala nnyo, mweraba.